باطلا ولو كره المجرمون ليحق الحق الله يقرأ مزما قتوز منسيقى بيرينغا قتريران تندي ويبطل الباطل وبشام على بكريد دلانغا بسانيا وبفيه وبلكي كد يقولوا ولو كره المجرمون ودينغا بونو نيشينكلي كتبتا قرأ بوبا قرأ كسيقى منسيقى بونونا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين ekiseera kyatuuka obumalirivu obwo bwonna bw'owulidde Allah subhanahu wa ta'ala bw'alaze nti olutalo lulina okubeerawo wakati w'abo abazze nga beetegese ne wakati w'abano abazze batebeetegese. Endagaano eriwo yakubeera nti gurupu emu ku gurupu ebbiri yakuwangulwa, naye erabika nti gurupu esigaddewo ye y'abamushirikiina abazze nga beetegese ng'ekigendererwa kyabwe n'amaanyi gaabwe kujja kkiriyalinga kkubo lya byabusuubuzi n'okutta Muhammadi n'abagoberezi be abalabika nga bakangakanga ekkubo ate ng'obulamu bwabwe buyimiridde ku busuubuzi. Hadiisi yayogerwa Imaamu Muslim etugamba أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر دم النبي صلى الله عليه وسلم قرناك وتنيميو ببدر ng'obumaliri buli saidi emazobbulaga bano abakkiriza mu butono bwabwe bamaze nabo okubeera nga bakakata kubanga tebasobola kujeemera kamanda omubaka sallallahu alaihi wasallam so nga nabali bazze gawanye tebakyadda mabega. Buli omu amaliridde oba zivuge abawona bawona abagenda balugenderemu. Hadithi etunyumize ya Muslim ngeva an Umar radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yawma badrin runaku lw'ebbadiri yalabibwa nadara ila almushrikin wa hum 1000 kiseera kyatuuka nga bazze bamushirikina nga bali 100 wa ashabuhu nga ate basahaba be wa ashabahu 300 wa bid'ati 10 baali 310 n'abagwamu. 310 n'abagwamu bagenda okwoleka obwanga n'abantu 100. Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'amala okubatunuulira nga beerudde mu bungi bwabwe fastaqbala alqiblata n'ayolekera mu kibula thumma madda yadayhi oluvannyuma n'agolola emikono gye waggulu faja'ala yahtifu rabbahu n'atandika okwogera ne mukama we ne batandika okwogeranya ng'edduwa gy'asaba basahaba bamiinisa nga baddamu amiina nga bw'asaba Allahumma ay Allah anjizli ma wa'adtani ekyo kyowandaganyisizza nti ekimu ku bibingi ebibiri ngino kiwangula nkusaba ekyo ekikolwa okinteere mu nkola. Obudde butuuse ekiseera ekyo olutalo lwali lwengedde nga lubindabinda edduwa ekwajja basahaba baddamu nabbi awanise emikono akaseera kakazigizigi edduwa egamba nti ay Allah nkusaba essaawa eno ntuuke endagaano yange gye wandaganyisizza etuuse omulaba ayingiddewo. Allahumma ay Allah i'tini ma wa'adtani ekyo kye wandaganyisizza nkusaba okimpe. Allahumma ay Allah intahlak singa onooba ozikiriza hadhihi al-isaba ekibinja kino kyennyina eky'ebikumi 310 min ahli al-islaamu bennyinawo ng'abasiraamu singa onoosalawo olwaleero bonna ne bafa la tu'bad fil ardi mu nsi muno tojja kusinzibwa nga bw'oyagala. Fama zaala yahtif teyalekayo ng'akyali ku lukoma ayogera ne Allah birabbihi akyali ku ssimu ayogera ne Allah we madda yadayhi ng'emikono gye giri waggulu mustakbila alqiblata ayolekedde ekibula hatta saqata ridao ensuuka yeeno gye yali yeetaddeko waggulu yamuva nakuno okugwa n'egwa an manqibaihi ku bibegabega bye. Fa ataahu najja Abubakari we yali fa akhadha ridaahu n'akwata essuuka ye fa alqaahu ala mankibaihi n'agizza ku bibegabega bye nga naye yakyagenda mu maaso. Wa qaala Abubakari n'amugamba ya nabiy Allah owange gwe nabbi wa Allah kafaaka lekeraawo ebyo by'osabye bimala munashadataka rabbaka ebyo by'osabye Katonda wo bimala tuze ekimala tumumanyi tajja kwabulira. Fa innahu mazma Allah sayunjizu laka ajja kutuukiriza gy'oli ekyo kye yakulaganyisizza ma wa'adaka endagaano yo gye yakulaganyisizza. Fa anzala Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala saa eno kati bw'otamanya kyafaayo ekyo oba hadiisi eyo
oyinza okusanga obuzibu mu kutegeera aya zino ezijja. Obulaba nga tuyigamu nti omuntu bw'aba asaba yali tunudde mu kibula ate n'agolola n'emikono. Allah subhanahu wa ta'ala agamba oluvannyuma lw'okutegeera hadisi eyo ng'etuwadde ekkubo eriyingira mu kubeera nga tujja kutegeera bulungi aya ezinaddirira enyanjula eyo ejja kutuyambako. Izijjukira ekiseera tastaghiithuna rabbakum mwe mwalaajanira katonda wammwe nga nabbi awanisa emikono asaba n'essuuka n'etuuka okugwa Abubakari agimuzzaako asaba eno mumiinisa. Fastajaba lakum, Allah n'abaanukulirawo kash n'agamba atya anni mazima nze okusinziira kulaajana kwammwe mumiddukum ngenda kubadduukirira mbawo obuyambi bi alfin min almalaikati ngenda kubaweereza bamalayika 1,000 murdifiin nga basimbye lwakasota bajja kujjira mu nnyiriri nga bw'omanya abatendeke bwe babeera. Allah subhanahu wa ta'ala yayanukulirawo edduwa ya nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yali asaba nga ne basahaba bamiinisa akaseera kazibu bali mu lutalo. Ate ekiseera riwaya ezimu zitugamba kiseera kyali kya Ramadan, mu kiseera nga ettuntu liyitirivu nga bakagisiibako ennaku 17 abasajja ne balaajana naye nga bamanyi omulabe w'amaanyi bo banafu naye nga bakakafu nti ekimu ku bibinja ebibiri kyakuwangulwa. Naye wadde bano b'amaanyi nga tekiri kigenze balwana bakakafu nti obudde bwonna obuwanguzi bubali mu 5. Allah subhanahu wa ta'ala abawadde amawulire ag'essanyu nti edduwa yammwe yanukuddwa. Awo we mubadde musabira Allah amaze okuyungula bamalayika 1,000 lulamba bagenda kujja nga basimbye lwakasota mu nnyiriri babeere nga bali ku sayidi yammwe. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما جعله الله الله كتياشكولا ekyokubaweereza bamalayika abazze okubadduukirira illa okujjako yakyagala kibe bushra nga ssanyu erijja okubawa amawulire ag'essanyu nti buli wonna lwe munaamwesigamiranga obuwanguzi bujjanga kuba bwammwe. Abawa amawulire ag'essanyu ti bamalayika bajja kubeera nga balwanagana nammwe ate olutale obudde bwonna mmwe mujja oddutuula ku nfeete. Omuntu singa obeera wakubye enduulu mu nnyumba y'ekiro ogenda okuwulira ng'abantu bazze okudduukirira abadde aweddemu amaanyi naawe owulira ng'ofunye bushra amawulire ag'essanyu. Era Allah subhanahu wa ta'ala akikolanga ensonga ey'okubiri walitatma'inna bihi qulubukum kibeere nga kinyweza emitima gyammwe gitereere gidde mu nteeko egibadde gyewanise nga mulabanga abasindikibwa eri walumbe nga mutunula kaakati musindikibwa awali obuwanguzi ddala nga nammwe muli awo mwetuulidde entende amazima gennyini emitima gyammwe gijja kubanga mitereevu. Wama nasuru illa min indillah, era mukikakasize ddala nti obuwanguzi omuntu tayinza kubutuukako okujjako min indillah. Obuwanguzi bulina kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, naye so si magezi gammwe, si bungi bw'abantu, si bulungi bwa byakulwanyisa. Wama nasuru illa min indillah inna allaha azizun, Allah tawangulwa sayidi gy'abeerako obudde bwonna erina okutuuka ku buwanguzi. Hakimun, ate takola nsobi. Bwe yabagambye nti mujja kukwatagana na bano n'aleka biri ebyobusuubuzi bye mwabadde mwagala, ekyo kyekyabadde ekituufu kuba kiri mu mesegi nnene egenda okubeera ng'etebenkeza emyoyo gyammwe ate negenda okubeera ng'ejja kubongera mu maaso okubawa amaanyi kubanga mutegedde nti buli kaseera mubane Allah. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ مجكرا كسيرا ومالي ngedduwe wedde nga mumaze okukoowa muli mu kweteekateeka n'okulinda. Yughashikumu nuasa, Allah yabaleetera otulo ne muwujjaalamu akaseera akatono. Annuas kulinga kusumagira, naye Allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera akaseera k'okuwujjaalamu akatono ennyo kuba omuntu bw'amala okwebakamu ate afuna embavu. Allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera akaseera ne bawujjaalamu nga amanata minhu, ekyo kyengera kye yabaleetera ekiva gyali musobole okuggwamu entiisa
kubanga mwali mutidde nnyo olubereberye naye kana akaseera ke yabaleeta ne muwujjaalamu mwagenda okudda engulu ng'ate mufunye ku mbavu. wayunazzila alaykum min assamaa'i maa'a essaawa yagenda okutuuka nga mumaze okuwujjaalamu ng'amaze okubatonnyeseza okuva mu ggulu amazzi amakulu kyategeeza okuva mu bire liyutahhirakum bihi abeere ng'abatukuza n'amazzi ago abaali abakyafu babeere nga banaaba kubanga mu biseera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala we yateeke olutalo oba ensiitaano y'e Badiri waaliwo omusenyu nga mungi nga kizibu okulwanira mu musenyu ebigere biseerera oba oluusi biyingira mu musenyu ate baalina obukoowu nga bungi. Allah n'abawa amazzi akaseera kaali kabi nnyo nga kaddungu tewaliiwo mazzi mu kiseera ekyo nga bw'omanya eddungu bwe lifaanana teribaamu mazzi nga bajja kwetaaga amazzi ag'okunywa ngeri gye bali basiraamu beetaaga amazzi agawuzu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti embeera nagitegeera nti nzibu ne mbaleetera amazzi liyutahhirakum bihi mbeere nga mbatukuza n'amazzi ago wayudhihiba ankum rijiza shaitan ate nga mukozesa amazzi ago muveeko wasiwasi wa sitaani kubanga sitaani yali etandise abasiraamu okubatawaanya nti mweyita basiraamu munaalwana mutya nga temuyina wuzu, mweyita basiraamu muyinza mutya okubeera mu kifo ekitali mu mazzi. Allah subhanahu wa ta'ala n'abaera ng'ayagadde abaggyeko wasiwasi wa sitaani gwe yali etandise okubayingizaamu. munaalwana mutya ng'ennyonta ebaluma ate nga mwazze temwetegese. sitaani yali etandise okubeera ng'ebayingizaamu enkwe zaayo. Allah n'assa amazzi ago ne gatonnya ku sayidi y'abakkiriza yokka bali ne babeera kubanga bo bajja beetegese n'amazzi gaabwe ag'okunaaba n'okunywa. Allah n'ataasaako bano bali n'abeera ng'enkuba ewaabwe tetonnyeeyo kuba yenna nnyini muwanika gw'enkuba ate alina kulwanira ku sayidi ye. waliyarubita ala kulubikum era ekyo yakyagala abeere ng'anyweza emitima gyammwe gifune yaqiini n'obugumiikiriza oluvannyuma lw'okutegeera nti nno tuli ne Allah era atuwadde bamalayika ab'amagye abagenda okulwana naffe. ekyo kijja kunyweza obugumiikiriza bwammwe ku mitima mubeere ng'obukkiriza bwe muyina buli gguluggulu. wayuthabbita bihi al-aqdam era yayagala Allah subhanahu wa ta'ala anyweze ebigere byammwe mu ttaka kubanga amazzi bwe gatonnya ettaka lyasobola okubeera nga liri fiiti okubeera nga ligenderako olutalo. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يوحي ربك جكر كتونده الله سبحانه وتعالى تاك سيرا كلا كالي كرو Allah agenda ajjamu point sezaalimu enkulu mu nsiitaano eyo nga bw'omanyi nti tosobola kunyumya kawunvu na kagga ka lutalo. eno Qur'ani erimu obufunze bw'ensonga. Allah ajjamu point zokka ezaali enkulu zagenda ajjukiza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. idh yuhi rabbuka jukira Allah subhanahu wa ta'ala lwe yaweereza message ila almalaikati bamalayika babeere nga bajja nazo abo abagenda okubeera nga bayimirira nammwe mu kisaawe. malayika ezibeere nga zigamba zitya abantu anni ma'akum nti Katonda atugambye nti ali wamu nammwe. malayika zino zajja ne message nga message eyo egenda kutuusibwa eri abantu abali mu lutalo nga buli malayika lw'ensanga omukkiriza emugamba nti beera mugumu. Allah yatukakasizza nti anni ma'akum nze ndi wamu nammwe. fathabbitu alladhina amanu bamalayika babagamba munyiikire okunyweza abakkiriza mubanyweze baliko okubeera nga bakankana emitima gyabwe gibeere egguluggulu balemu okubeera nga badduka. saulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b Allah n'agamba bamalayika bategeeze abakkiriza nti nga bw'ali nammwe ate musaanye munywere era yatugambye nti agenda kuteeka mu mitima gy'abo abatakkiriza okutya nga buli bwe babatunulako badduka buddusi. fadribu fawqa al-a'naqi mubateme waggulu w'ensingo ng'emitwe beginogoka begigwa. wadribu minhum kulla bananin ate mubateme amagulu n'emikono baleme obutadduka wadde ate okukozesa obusaale n'amafumu ng'emikono mumaze ogitemako. mubateme emikono muwone obubi obuva mu mikono, mubateme amagulu gabaveeko muwone okubeera nti bajja kudduka kubeera enkeera bajja kudduka bakole kyekimu.
mubakube mubatirimbule essaawa yaabwe etuuse Allah subhanahu wa ta'ala asobole okuyisaawo eddiini yeetambule. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلك ebyo byonna byonna lwaki Allah bibaleetedde abatakkiriza twebuuza nti Allah abo ng'obataddeko obusungu obuzito balwanyisibwa abantu ng'ate abantu bayambibwako amagye amatendeka agali mu bamalayika kivudde ku ky'abantu abo okubassaako obusungu obuyitirivu bi annahum ensonga agiwa ti abantu abo abakurayisi shaqqu llaha wa rasulahu bejja ku mubaka bejja ku Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we ne babeera nga bali ku opposition side nga babiisanya n'amateeka ga Allah tebaagala gabeere nga gayitawo gakola mu nsi eno. Allah naawe akuwa ebyo essomo mu bino bye tujja tusoma tetusoma history wabula buli point gye tutulukako ng'omukkiriza kakasa nti buli kaseera Allah ajja kuba naawe singa onooba omukkiriza owannamaddala osobole okubeera ng'oyisaawo eddiini ya Allah. bw'onooba ng'oli mukkiriza tyetye tojja kusobola kubanga Allah omuntu amwawukanako n'ayawukana n'omubaka we tabeera ku sayidi ye. Allah agambye nti ekizibu kye balina abantu abo bajja ne babeera nga baddiisanya ne Allah n'omubaka we. waman yushaqiqi llaha wa rasula Allah abalabulamu abaliwo nabali abaaliwo obudde obwo nti omuntu yenna agezaako okwejja ku Allah n'omubaka we nga byayagala si byakola fa inna allaha shadidu liqabe Allah alina ekibonerezo sinziggu kyasobola okumutuusaako obudde bwonna tayinza kubeera ng'amalako. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم فذوقوه Allah subhanahu wa ta'ala bagamba mwe abatakkiriza kyekiikyo mu kikombeko mu kitegeere wa anna lilkafirina adhaba an-nar ate abanaalufiiramu olutalo luno nga bafudde bakafiri n'abali bafaanana bakikakase nti enkya balinayo ekibonerezo ky'omuliro. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza ng'ayongera okubasomesa ebikwatagana n'olutalo okuviira ddala ku olwo n'entalo eziriddirira. Lwe lutalo luno olwasooka naye nga lwali ssomo erijja okubeera nga linyweza emitima gy'abasahaba obutaddamu kubeera nga batya obutaddamu kubeera nga bafuna ensisi bakankana mu kusisinkana omulabe. olutalo luno lwe lwasinga okubongera amaanyi n'okubawa okubeera nti bafuna obugumu n'obuvumu. ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza okuva na leero idha lakitum alladhina kafaru bwe mubanga musanza abatakkiriza zahafan nga bakulugguka mu nasiisi waabwe nga bayitirivu obungi babalumbye fala tuwallohum al-adbar temubakubanga emigongo wabula musonga nga mbeere bwe mubeera nga mukkiriza okusinziira ku kye mulabyeko wano e Badiri nti Allah bulijjo aba nammwe musobola okulwana naye nga Allah subhanahu wa ta'ala abawadde sapooti mmwe gye mutamanyi. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. waman yuwallihim omuntu aligezaako okubalaga omugongo ng'agezaako okudduka mu lutalo yawmaidhin ku lunaku olwo n'abalaga duburahu enkoto ye ye n'asalawo okubalaga enkoto n'amakugunyu n'adduka n'agenda oyo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumussaako ekibonerezo ekinene kubanga alibeera yejjeemu essuubi ly'obuwanguzi ng'ate Allah y'abeera n'abakkiriza illa okuggyako omuntu yekka akkirizibwa okulaga enkoto omulabe mutaharrifan liqitaali ng'ayina akikozesezza mu ngeri y'akakodyo ka byakulwana. osobola okudduka ng'omulaba oyagala akugoberera omusuule mu ambush. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti okuggyako ye yekka alikozesa okudduka n'alaga omulaba enkoto ng'akikozesezza kakodyo ka kubeera nti alwana
abeere ng'adduka ono ajje ng'asaatuuka amugoba ate ono oluvannyuma alyaka amulaga ettaaki. Awo obanga si ekyo omuntu akkirizibwa okulaga omulabe w'enkoto owookubiri mutahayizan ila fi'atin ng'adduka agende yeeyunge ku kibinja ky'abakkiriza ekinene. Ayinza okubeera ng'agudde mu balabe ng'ali omu n'asobola okudduka agende yeeyunge ku banne ate basobole okujja mu bungi babeere nga bakuba omulaba oyo talina musango. Naye aliba takoze kintu ekyo ye n'adduka buddusi ng'ayagala kuwonya bulamu bwe, Allah amugamba atya faqad baa bighadabin min Allah, oyo n'aliba yeewangulidde obusungu bwa Allah, aliba amaze okudda ku sayidi eriko obusungu bwa Allah. Wa ma'awaahu jahannamun, era omuddo bwe ng'avudde ku bulamu bw'ensi eno teyeeyibaala obudde bwonna Allah agenda kumuyingiza mu jahannama. Wa bi'sal masir, obudde obwo ate bugenda kuba bubi nnyo eri omuntu oyo. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم تمروز أنت مموتا abantu abo oluvannyuma ng'olutalo luwedde Allah subhanahu wa ta'ala olutalo lwaggwa era bwe lwaggwa obuwanguzi bwali bw'abakkiriza naye Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ebyali wakati mu lutalo. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam olutalo nga lugenda okutandika Allah amulagira akke wansi akwate olubatu lw'enfuufu alusindike mu balabe be alukanyugeyo ng'ekyokulwanyisa era bwe kyali. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakwata olubatu lw'enfuufu n'alunyugunya mu balabe be n'alukanyugayo, naye olubatu lw'enfuufu olwo lwakola kinene nnyo nga buli yenna omulwanyi omulabe w'Obusiraamu ali mu kukunya amaaso gayingiddemu enfuufu, amaaso gayingiddemu tiyaggaasi, ali mu kubeeraawo ng'akunya bukunya maaso. Baamusanga ng'ali ku maaso akunyanga eno bwe batirimbula, bwe batema emikono, bwe batema n'amagulu. Olutalo olwo lwali luzibu nnyo. Era olutalo olwo bwe lumala okuggwa abaalusumattuka emabega eyo nga bayingidde Obusiraamu ebbanga nga liiseewo, baatuuka okuwa obukakafu nti mu lutalo lwe twalwana nammwe Badiri mu butuufu si mmwe mwatutta, kubanga twalabanga abasajja be tutamanyi ate mmwe ng'abantu ba muno tubamanyi. Abasajja abo be baalabanga nga tebabamanyi oba oliawo obategedde nti be bamalayika abajjira mu foomu y'abasajja ne babeera nga batirimbula abantu abo, Allah subhanahu wa ta'ala asobole okuyisaawo eddiini ye. Allah abagamba atya falam taktuluhum, si mmwe mwatta bwe mwatta, walakinna Allaha qatalahum, Allah ye yabatta. Omuntu akuwadde sapooti n'owangula olutalo kati ng'e Libya abayeekera okuggyako Pulezidenti Gaddafi si be baamuggyako, wabula tugamba Amerika yaleeta sapooti eyamuggyako. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza si mmwe mwakola omulimu ogwo, walakinna Allaha qatalahum, Allah ye yabatta. Wama ramaita, ate si ggwe wakanyuga, idh ramaita, mu kaseera bwe twakulagira nti kanyuga, walakinna Allaha rama, Allah ye yakanyuga enfuufu eyo, kubanga yagikozesa nga tiyaggaasi nga buli muntu yenna emukutteko era buli muntu yenna awulira obubalagavu bwayo. Allah subhanahu wa ta'ala akola na nsonga gwe wakanyuga ogw'okugituusa buli weeteekwa okugenda. Allah subhanahu wa ta'ala atakola nsobi, yagituusaawo n'asobola okubeera nga ekkuba alibagaziyiriza eribeera nga libaseesa, ekkuba alibagaziyiriza ery'okubeera nti bonna mubasaanyaawo. waliyubliya almu'miniina minhu balaan hasana, Allah era yayagala abakkiriza bagenda okuva mu lutalo olwo nga bavuddemu n'obuwanguzi obulungi kuno ku dduniya ne ku akhira. Inna Allaha sami'un alim, Allah yo yawulira ennyo, yawulira byonna ebigenda mu maaso bino byatunyumiza. Alimun, ate mumanyi nnyo buli kintu kyonna akimanyi nga nawe tonnaba kubeera nti okimanya. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم, ebyo byonna Allah bibagamba musobole okutegeera obuyinza bwe n'okwagala kwayagala eddiini ye nti era eteekwa okubaawo oba oyagala toyagala. Wa anna Allaha, ate mukikakasiza eddala nti Allah okuva edda muhinu kaidi lkafirin, enkwe z'abatakkiriza zonna buli we bazikolera abeera ng'azinafuya ne zitasobola kubeera nga ziwangula Allah subhanahu wa ta'ala.
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم